bali kumpi kungamba jangu wano otulange tukuweyoko chapati kulimba banatera kugamba batya jangu otulangire ko tukuweyo chapati Anga Uganda abaana ab'obulenzi mbawe emirimu fene ebintu byaffe abawala byangu nga yasobola okukukwana nakuteekamu ssente munaaye mubikesa kisaawo naye omwana ow'obulenzi bw'aba tafunye aba tafunye bambi aba tafunye nze era kyova olaba jagala so akaka muntu kunjagala exactly so just wobeereyo nga tonjagalira ddala n'ekirala ekisinga okunyiiza okuba nga toyagala muntu gw'otalabangako nze nyina okolonda ebintu ebinsesa manyi omuntu abeereyo nga tamumanyi tandabanga nako mu buntu omulenzi simwagala omulenzi muwalana owalana oti omuntu atakumanyi biba bya kisiru mukole ebintu ebirala ebibagattako osegeera bakole ebintu ebibagatta bakole bizinensi baconcentratinge ku mirimu gye bakola ku maka gaabwe ku bakyala baabwe kubanga si be bakuleetako si be bandeeta ate mpozi nze kyeneewuunyako okuwala n'omuntu gw'otagisa kuba banaye olaba tubeerayo eno ng'enjala ekuluma naye nga tosobola nakubira folowawo omu omugambe nti kundi ofolowinga ku Facebook sindikirayo ku chikendi mteeraako ekiwaya nga tosobola wamayi ng'olina kiyita mwogu omu kati awo weneewunyiza nti gwe atanjagala ddala mu butuufu nfiirwaki tewali nze kontenti gwenzannya siina ggwanga lyenkiikirira mujja kunsonyiwa kuba abantu amu bava ne bagamba ng'okiikiridde banyankole okiikira abanyankole kati oba okola ebyekisiru oba oswaza abanyankole okitegeera nze komedi gwenkola mukola nga nze bali kumbona bwe mba njoleseza obusiru mu vidiyo emu yonna gambo yes nze musiru gambo yo gayi musiru gayi tategeera mukiteeke kunze temukiteeka ku tribe mukitegeera abantu ekyo bakirina nnyo omuntu bw'aba akola kontenti we kati gwandaba saawa zinene obuntunulira olaba nga ndi musiru ndabika obusiru oba ebigambo byenjogera bya kisiru just tuyingira character netukola content naye abantu nga bakola content mu Luganda naye sitabaye waliwo omukyala omu mu Nigeria oba omumanyi omukyala oyo yazanyanga comedy we nga yazanyanga yalabikira nnyo mu firimu z'aba Nigeria nga mulogo Patience Ozupo aweebale nnyo era oyo omukyala teri muntu amwagala okimanyi ekyo ninga tebamwagala lwakuba mulogo abantu ne bakitwalira ddala nti mulogo ninga jasa akizannya buzannya ate nayingira karakita ng'olabira ddala omulogo awedde emirimu naye nga mukyala mulokole amanyi Katonda ninga bw'azannya kiri olabira ddala nti mulogo awedde emirimu so jasa okuzannya kati oyo bwe yali azannya kyayogeza Abanigeria balogo ninga kino kyakuzannya just so njagala mutegere bino ebintu wempostinga skiti oba tutandike nga ziwandiikako kyolabye mu vidiyo eno si kyaddala twazanye ekizanyo osegira balinga kyebaagala tukole wakati bannange tukolereyo kasawundi omanyi munnange ffe tuli mpulukutu za misota tugenda na miggo tukolereyo kasawundi kyolabye mu vidiyo eno si kyaddala tuzanye ekizanyo era nange neewunya ne nga bannaye omwana amuwadde miliyoni 10 alonzeewo nusu lukumi kikwanso wasaba kikwanso naye nze kambabulire buli muntu mu area yo gy'ava yasinga okutegeera ebinyuma ebiyinza okunyumira abantu kati nze ekyo kyokola nyinza obutakisobola n'ekirala bantu bangi babaddewo tukkirize tugaane bameka ababikoze ne balemezaamu yes abaganda ne babyagala nze nja omuntu ajje n'akawunti yo zakawunti yange eko videos ntono zibalika najja kusanga 1 si kwewaana 1 million videos 1 million plus 1 million plus akiyina nga ina videos ntono ajja nino n'abakabye waliwo ne ba tiktokers abakabi sijja kumensoni ninga nabo tebaziina tetuufu nnyo naawe ate baatugamba mbu eddogo gye liri mu ba tiktokers simanyi oba ebyo byonna wajja obitegeddeko kati nze kambabulireko ekintu kimu
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Waba oli mukyanyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyimbako. Waba oli ku Facebook, Instagram, ku Twitter, beera ng'otufollowingako obulambalamba. Olunaku lwa Juma bannange musaaliddewa. Nze nsaaliddeawo Kololo mukulike eyo nnyo. Olunaku lwaleero ndi ne mugana ngono ab'e Kampala bali kumbona. Ab'e Kampala bali kumbona. Mugana ng'ensanyusa okulaba. Bakulaba. Ab'e Kampala bakulaba. Kati wazze mu Kampala wanywedde. Oba bulijjo oli munna Kampala? Wazze mu Kampala nanywedde naye maama baagala nzireyo. Baagaladdeyo? Tebakwagaliza beera mu Kampala? Omanyi sooka obuze ku batulaba. Bane mwasibye mukyabalungi abatulaba amanya n'eddoboozi yenzo ow'e Kampala. Manyi kati Kampala baagimpa bampita ow'e Kampala. Kansubira abalungi abatulaba muli mukundaba nzabe Kampala bandaba. Manyi kisinga okunsanyusa mu bulamu ewantu wane wabeera nti bali mukundaba as long as ab'e Kampala bali mukundaba there is a way I feel bampulira bulungi nnyo. Manyi kitegeeza abantu ba city capital city okubanga bakulaba kiba kyakabiimu boy. Naye mama okyuse enkofiira ogyambadde ogitunuzeemu. Anti kati eby'e Kampala baŋŋambye ebintu by'e Kampala birina kukyukamu katonotono. Enkofiira ogyambala kati ogitunuze eri? Kati awo mba muyaye. Ate kati wenkulabidde si we nakulabira a few weeks ago. Anti kati kiri bwe kiti Katonda asobola okuyimusa omuntu from zero to hero. Yes. So kati era eno kansoke buno bakanja bugendeko eri omuntu ali eyo nga takyalina ssuubi agamba obulamu bwagaana. Katonda gwe tusinza gwe tukeera ne tusaba ku makya ye muyinza w'ebintu byonna gwe kyola nti tekisoboka asobola kikyusa just within a minute ne kikyuka. Kati nze we nali ku interview ano ndowooza tewanayitawo oba na myezi ebiri naye luli nali wano eno nga ne soda tomanyi kumunywa. Nga ne soda simanyi kumunywa nga biki naye kati ni musajja w'e Kampala. Oli musajja w'e Kampala awedde emirimu. Kati watandise okuzanyira ddala comedy? Ndi mu comedy naye maama bantu simanyi bakuvuga speed. Banvuga speed. Omuntu atakuwandiikidde skit simanyi bw'asobola kuvayo n'agamba nti eno wagiwandiise booti ne booti. Singa basobola okumpandiikira skit embeera nazo mu katabo nga zenzanya. Bagamba abasoga mbu boka ofune views nga boy baswala. Ebisoga teriyo comedy. Comedy gyalira abantu bangi bazze bazanya comedy. There is that sort of swengeri badde bazanya comedy nabo nga baleeta that thing okuzanyamu nga bafala. Then ba comedian bangi bazze boogera ku basoga nti like bali bwe bati ne bwe bati. So why are people attacking you? Kyenjagala abantu bategeere okusookera ddala. Njagala bategeere ekigambo comedy. Nyina obuzibu bumu bwe mba nzanya comedy nina engeri gye nyingiramu character n'engifaanana. Nofananira ddala omusogo ow'omukyalo. That is how you're supposed to be. Nanti era comedy waddala bwati bwateekeddwa okubeera nti omuntu kintu bw'akiraba kirabikanga ekyaddala okumunyumira okitegeera. Naye kati ate abantu bali bitwaliranga ddala nti byaddala. Like bali so emotion. Bana ebintu bino mubijjeemu emotions. Omwana mumuleka akole sente. It is comedy. I mean, it's content. Ndabye abasoga bangi nga bazanya content. Why are people jumping on you? And kati n'ekirala engeri gye najjamu ndowooza naye etiisaamu. Omuntu abeerawo n'agamba ono ayinza otufuukira ekizibu. How? Like abantu tebaagala muntu kuyitawo kyensobola okugamba. Abantu baagala okusika abantu bazze emabega. Like nga kye bategeeza nti wagira ku speed. Million views, million and above views. Kiba kitiisaamu omuntu nyinza n'okugamba nti oba walo gakoze abantu bamanyi mbu abantu tebakkiriza nti Katonda yakola ebyamagero bamanyi ate oba eddogo
ne bikyuka abantu balowooza waloga wagenda mu Luminati n'ofuna ssente kati otrendinga kati bwe nakola video ya atenze waliwo tribe emu sigenda dimensioninga naye yo tenjagalangako bwe nakola video ya abe Kampala bali kumbona aba abantu banvuma nnyo ngamba oyo alabisa biki naye wayitawo ekiseera nga balaba n'omuntu even those guys from Western bagegenya gundi ne bakyogera ekigamba abe Kampala bali kumbona abaganda ne bakiyisamu ne bakola challenges mu kigamba abe Kampala bali kumbona ne stambula wonna because just of recent nyina wena meetings nyina abantu bena meetings n'Oluganda bakulaga tebalumanyi angamba abe Kampala bali kumbona ngamba nga Oluganda like n'Oluganda tebalumanyi naye nga basooka okwogera ekyo ekigambo ky'Olusoga so kati later on ndowooza abaali banvuma ate ne balaba nga oba natambuzaako olulimi Olusoga n'obaako wolutuusiza nembaako wendutuusiza you are a proud Musoga kuba tukkirizagaana batiktok abangi wano abasoga naye batya n'okuvaayo okwogera Olusoga naye ekintu kyenkoze tukkirize tugaane bakwoche balina okunjokyayo bakwocheeyo banjokyeyo kuba omwana otutta olulimi Olusoga ku leve endala kitegeeza okubanga oyagaza abantu nokola videos mu lulimi Olusoga nekuba miliyoni 4 nokola video mu lulimi Olusoga nekuba miliyoni 8 there's a one that has 13 million generally kugundiyo oyina ku muba mwino gamba boy on ekintu ayi nenge gyakikozeemu bayina okusimba bayina okunsimira waliwo abasoga bangi waliyo mama waffe Kadaga yandibadde ankubirako nesimu ngamba nja kukwaya obukadde 10 okyuse ku bulamu basoga bangi waneeno abalina ku ssente naye ndowooza just bandabireyo ne baseka ndowooza nabo baseka busesi tebamanyi nti no obulamu tebunateera bayirawe kati omuntu andaba waneeno ayinza ogamba kati yakikuba bayira abantu naddala abali mu kyalo abantu abasinga abampala nabamanyi nakikuba ewe ogenze ku account yange sinafuna endorsement ziri awo ziri serious toyina na endorsement by the way do you sina naye kati omuntu navayo nazimba omutima biki kitegeera singa kati ku account yange sijja kumentioninga naye waliwo companies ezimu singa nzirangira ku account yange ono gaya yakikubya yina sente naye just like fame eruma abantu just ka fame nga tekaliko na sente esobola okujja ate nze by the limited something bwe nali ntandika okukola ebintu byange sayinamu kigendererwa kyakubeera wakabi oba mbu nfune sente mu kikole just cause of money ninakolanga ebinyumira nina sound nyingi zenakola waliwo n'endala nagikola mu Luganda sound naye yakuba nnyo Kampala like omusajja mukube kalifomu omujjeko essimu we posting it was my sound lwakuba najjo omuwala yajogera ne video twagikola babinzi naye omuwala nkoze sound nyingi waneeno lwakuba abantu basinga kuntegeera kweyo Kampala bali kumbona that is it naye nga bambi abali eyo nga temunjagala No, not everyone is supposed to like you. Mulimu abatagenda kwagala, but just continue with what you're doing. Abantu bagala kumanya okola comedy oba oli mu kuyisaamu olulimi Olusoga amaaso. Kyekyo kyekisinga okubaluma ndowooza. Kati nga bwe nagambye nina video gye nakola yalimu president w'eggwanga Museveni. Njagala kati tukijje ku tribe kiteke ku president mukiteke mu politics video eyo Museveni ye president w'eggwanga singa yali ebintu abitekinga personal nga abantu abalala abavaayo singa kati yansiba once obanyumiza mu video bwe yali agenda mu ggulu I think I have seen that yes ina million billion I think views million billion plus bwe Museveni yali Museveni Bob Wine bwe yatuuka ne tumugamba gugenda mu ggulu Museveni bwe yatuuka oli eyali Katonda n'amugamba gwe tulina bingi ebyokwogeramu soko nnindirekaawo kati like Museveni bamugamba kulindira wali eri n'atuula ku ntebe ya Katonda
Katonda namugamba nene entebe nayo jagala biki bwe bityo nga like tuzanya comedy ninga tugegenya mukulembeze w'eggwanga okisegeera ne omuntu yenna yandivuddeyo oba like abantu aba government bagambayo nomulezi tumukwate akoze kino na kino bo baso kitegeera nti it's just comedy content omuntu asokuzanya ku kintu just okwagala okusesa omuntu okisegeera kati bwemba nenzanya ku kintu tekibeera kituufu bane simanyi ngeri akakasaamu bantu bano bategeere nti kuba waliwo yankubira n'essimu naŋŋamba ne bakuwa sente n'ozigaana bali bakwadde miliyoni 5 kati ngolabira ddala omuntu ekintu akiwaya kyaddala nti bampa sente banaye tebampangako sente uli omuntu asogaana sente nze ne bwabeera omuntu nga simwagala nankubira ŋŋamba ndikuwa miliyoni 10 samba limbe nzitwala miliyoni 10 nebagala emitwalo 10 nedde emitwalo 10 waliwo abantu besaagala nga bwagimpa sigitwala really waliwo omuntu nga newe buba bukadde 5 sibutwala nga tomwagala like just from the heart everybody is so proud sente is sente no kati nze waliyo sente esokuneemazaamu tesookugamba nze obusente tebusobola kuneemazaamu obusente buli wa sente zonna sente era kati omuntu yenna nga yina kyanjagalako oba kale ng'oliyo nkurasingako oba oyinamu buno obusimanyi bukadde 5 miliyoni 10 tewali mulimu tetujja kukola oyogedde ku byakukrashinga ebyoku omulimu tetujja kukola oneraliikiriza muganda wange ebyaddala mwolo ate nalaba oyina girlfriend omumyufu omulungi eyo sad story ate etya bayira abantu abamu nga bwe ngambye nti bankuba kati bali kuntega ebintu bingi omuntu omu yaŋŋamba njagala tuzanyemu naawe biki nenzikiriza ne tukolako ne sikiti emu naye she kissed you by mistake like byali bya content content yatuuka ku eyo level kati mu Uganda tutuuse ku level eyo nti ozanyanga mu movies z'abazimu nkubuulireko abantu tebanaba kubeera serious na content content bwemba nga nyina kyenja okuyisaawo osegeera nyina kyenja okuyisaawo ekintu kyemba ndi mu kuzanya nyina kifuula kulagira abantu nti kyaddala bayirawe ekintu nga content nga wakabi talina lowoozesa muntu nti ekintu wakizanye kinakulabika nga kyaddala kati tutuusaawo nti script erimu kissing and it's a real kiss ebyo bya bulijjo era ndowooza bya bulijjo abantu babikola n'abayimbi babikola mu video nze byo mbaye sibirabangako naye nze ndi munnakyalo ze nkoma birambo mu Nigeria kati abanegera lwaki bakisinga balina film network ey'amaanyi wano e Uganda ndaba abantu bano balina ensonyi kissing bagitwalira ddala as a very big deal sina nsonyi so that girl was not your girlfriend teyali mukazi wo just abaana bangi bazze sobola kwegana muntu banaye sirina mukazi era bw'oba oli eyo ng'olinamu ku ssente sinafuna mukazi oyagala mukazi alina ssente no like nsooke nkubuulireko abaana bajja ne baŋŋamba kati ngeno bino ebintu by'ekkomera bwe byabadde biki oli ajja nagamba njanzanyeko naawe oyagala omuwa omukisa kuba nze seeraga sirina malala ndaba nga kyayagala kitono nnyo nso kimuwa si bulamu ng'oli jasawuli ayagala kukolako vidiyo nange naate abantu bali mu kunkozesanga ensobi nagwe nakoze naye vidiyo mwale namba nangamba tukoleyo live naawe ne tukola live wayiseewo ekiseera kitono nnyo ne bankwata nti nabadde n'omwana omusomi simanyi mu vidiyo biki naye wakuba ekintu kye nayagadde mu kubeera wakabi siri wakabi baire naye kankyogere bwembi we bantute ku poliisi abasirikale bazze mu kunsaba busofi abe Kampala bali kumbona kyangwa ntwekubya akafaananyi seriously ntwekubiwana akafaananyi ngoli ndi musibe nebali kufaananyi besides being on duty nabo basigala byonna tubimalirize wano temulina mutwale then someone just yakuba esimu nagamba mwino we abe Kampala bali kumbonaawo bagamba ye
gamba mbadde nsaba mu mutenze sigadde nja kujja mbimalirize. Mashallah. Just simu ngamba bannange waliwo Katonda waliwo awantu wakuteeka nga banne simanyi nakumanya. N'abaali bateeri abantu like omanya abantu va kuba nabali wantu bano ndi mu room eno bali mu kunsaba selfie. Then omulala n'ava eri misinde bangambye munoga yabe Kampala bali kumbona ali wano kituufu waali uno waneeno omanyi like sere singa mbeera wantu nteekako my abantu bantegeera ngamba waali waneeno bannange buli muntu najja nambulira nga bwanjagala abamu ne bangegenya nga bwenkola simanyi. So just ekitiibwa n'ettendo ndoza tulina biwa Allah cause fengafe abantu tetulina kye tusobola kukola si magezi gange oba kutegeera kwange bya kisiru. Abantu batugaye bakusibidde ki anti ebyenkugambye waliwo omuwala omu yangamba ayagala kukolayo vidiyo nange. Omuwala yavaawa? Omuwala nno nawaawa neeno Kampala. Yakubira bukubizi, you didn't know her? Wali tomumanyi? Bannange ate engeri gy'oli mulenzi mulungi abawala bangi bagenda kukubira amasimu kati otandise okukiraba. Bakuba naye by the way ne kino naye ndowooza abantu baba babeeraga n'ebiseera ebisinga obeera n'obudde nga tolina budde bureplyinga kuba kati akasimu kange akatono kano n'olumu manyi okirabira ewantu nebakuba nesaako miss call 10 naye nga nva ku shooting ate nkooye nnyo sigenda kukubira buli muntu nembireka. So obulamu bwe butyo bwe buli mu kutambula. Omaliddeeyo omuwala mwasisinkana mutya? She called me nangamba nja tukole video naawe nemugamba is okay nemugamba banko olunaku lwengenda shooting asijja kumentioninga muntu omu gwe nali ngenda okukwata naye that day nangamba nja tukwate fekka najja ne tukwata tumaliza okukwata twamaliriza obudde buwungeddemuko namba nenja tukole live naawe teyangambako mbw asoma ne tukola live naye baliwo si wange twali samuya naye bwali bwakiro ng'omubasokikulooza nti tuli waka. Mwagenda wa? Twali Mengo, twashutingira Mengo. Wa mwashutingira ku restaurant wa mwakolera ne live? So ne bambiira bubi nti mbona kwanya omwana omusomi biki. So just nenda banga. Ekituufu kyeki? Wakwana omwana omusomi? No. Omwana ye agamba ki? Omwana kati nga bw'omanyi nti nga bwe omwana ye agamba ki? Kati nga bwe nkugambye nti ebintu jasi byakusetinga oyamusaako waggulu sijja kufa bamukusetingira ba enemies boy. I'm so sorry. Anti kati ekyo kyekufuula stronger. No kati singa byali byaddala nga bituufu ndoza just bwe baali bansiba singa byali nti kituufu oba naalina omwana omusomi I think yadde ndi wakabinga bwe ngambye nti sola kusula ku poliisi biki naye nandibaddeyo kyendowooza kuba omusango gwandibadde serious ndokumanya byakusetinga baagala kundabisaamu omanyi waliwo ebintu ebisolasuula omuntu naddala omuntu nga wa media ng'ali mu media ate ku musango ng'ogwo. Yes amawulire gasolasuula omuntu oba media house yonna esosuula omuntu then emisangosango kati bye baba baagala okwewala bye bino nti bwe banga waliwo kampani eri serious andayagadde okuwa business then newulira nti bakutte ku lw'omuwala kitegeera bagamba si muntu mutuufu wakola naye okitegeera kati baba baagala kuziyiza ebyo ndoza kyendowooza obulwa emirimu bakuyita bakurana kuzibira mukisa gwa muntu okitegeera naye ate mukisa omuntu bobeera bayira ekintu kiri bwe kiti omuntu bwaba nga yatondebwa nga alina kubeera kabaka ne bwabeera nga saawa zino ali ku street nga kiri kyeyatondebwa okubeera bukyo olunaku lumu ng'era akiri era jasa abantu abamu abatufitina nti obola okuba tulinamuko ka following akatonotono nze ndowooza kibi kyemukola kuba naye bugenda ku kyo olunaku lumu ng'oli wakabi
Jesse akaddeko tekanatuuka. Obazzaamu amaanyi. Abamu Katonda yabawandiikako nga tebalibeera bakabi paka. Buli muntu alina olunaku. Nga mpozi ajja kubeera wakabi nga eyo mu maka ge ne mukyala we naye ngeno mu bantu nga tajja bba wakabi. No, anti kanna ekirala kiri bwe kiti. Nzikiriza nti buli muntu alina omukisa gwe. Kyobaagaliza abantu. Naye engeri y'okunoonyaamu omukisa naye matalinga. Kuba kati nze bw'ombuuza nti omukisa gwe wagunoonya otya osegira omuntu amataso abikola. It was your calling. Katonda yakeera nga ekyo kyekikyo nga kyolina okubeera. Yeah. There are so many people abahasolinze ne content nga tafunangayo yadde ne 1 million view naye nga ate abamulaba nti wakabi. Abalungi abatulaba tulina omwana ow'e Kampala ab'e Kampala bali kubona. Amanya gamatufu gwani? Amanya gamina gabagamba nze Shakibu Mugaita Shakibu. Oli musajja musiraamu. Wow. Banna mwana okoze ebintu ku mutimbagano ogwo. Kati bw'oba wayingidde mu kuzanya skits, that's very amazing. Obanga oludde ng'okolono comedy mate tumanyi it's super amazing. By the way, abantu bagamba ndi mulungi nnyo mukola interviews kati ezo simanyi zi 5 million views nzikola nga ndi ku interview. Naye skits sejasobola. Wenjogera nakakola skits ziringa oba musanvu. Skits 3 emu erimu skits 4 ebiri zirimu 1.1 million. Endala erimu 1.3 million. Endala erimu baba ndowooza abakulaba bawulira bafa obusungu. So waliwo abantu abamu nga akawunti edduka ebanyiiza nga baba bawulira bubi nga balaba ku for you buli lwagira bwati gwe gwabikula. Kati ogenda kyusa otya emitima gy'abantu okutegeera ddala ekintu kyoleka ekituufu? Okunjagala so akaka muntu kunjagala. Exactly. So just wobeereyo nga tonjagalira ddala. N'ekirala ekisinga okunyiiza okuba nga toyagala muntu gw'otalabangako. Nze nyina okolonda ebintu ebinsesa. Manyi omuntu abeereyo nga tamumanyi tandabanga nako mu buntu. Oyo omulenzi simwagala, omulenzi muwalana. Owalana otya omuntu atakumanyi. Biba bya kisiru. Mukole ebintu ebirala ebibagattako osegeera. Bakole ebintu ebibagatta. Bakole business ba concentrating ku mirimu gye bakola. Ku maka gaabwe, ku bakyala baabwe. Kubanga sibe bakwitako. Sibe bandeeta. Ate mpozi nze kyeneewuunyako okuwala n'omuntu gw'otagisa. Kuba bannaye olaba tubeerayo eno. Ng'enjala ekuluma naye nga tosobola nakubira follower wo omwo omugambe nti gundi ofolowinga ku Facebook. Sindikiraayo ku chicken. Mteeraako ekiwaya nga tosobola wamayi ng'olina kiyita mwogu. Omu. Kati awo weneewunyiza nti gwe atanjagala ddala mu butuufu nfiirwaki? Tewali. Kati nze following yange abantu abagamba nti benkola bya kisiru. Natandika n'emitwalo 280. Sawa zino nina emitwalo 3. Amaje kitegeeza olina emitwalo 18. Kati olina emitwalo 3. Wow. Kati omuntu nga ayina kangambe nti omuntu bw'abanga akola bintu bya kisiru then ndoza by'ekisiru abantu bye baagala. Kuba kati tewali nsonga lwaki omuntu andibadde anfollowinga. Just following andibadde yeesala oba nembeera mu kifo kimu awo endi. Mulowooza abanfollowinga bava Canada oba wa. Following Bannayuganda nga ggwe. Bali loko. Bannayuganda nga ggwe. Okay. Nkutegeera bulungi nnyo. Bukyanga otandika ekintu kino ekyokuzannya mu lusoga. Bizibu ki ebisinga okubeera challenging ebisinza okuyisa obulumi mujjana? Ebizibu ekisooka waliwo ebintu bimu nga saabyogerako. Naye nga ebintu ebisooka ekizibu ekisooka kyekya abantu okutwala ekintu ntikyadda. By the way kampisewo kino. Nze content gwenzannya siina ggwanga lyenkiikirira mujja kunsonyiwa. Kuba abantu abamu bava ne bagamba ng'okiikiridde Banyankole
okiikira abanyankole kati oba okola ebyekisiru oba oswaza abanyankole okitegeera nze comedy gwenkola mukola nga nze bali kumbona bwe mba njoleseza obusiru mu vidiyo emu yonna gambo yes nze musiru gambo yo gayi musiru gayi tategeera mukiteeke kunze temukiteeka ku tribe mukitegeera abantu ekyo bakirina nnyo omuntu bw'aba akola content we kati gwandaba saawa zinene obuntunulira olaba nga ndi musiru ndabika obusiru oba ebigambo byenjogera bya kisiru just tuyingira character netukola content abantu nga bakola content mu Luganda naye sitabaye waliwo omukyala omu mu Nigeria oba omumanyi omukyala oyo yazanyanga comedy we nga yazanyanga yalabikira nnyo mu firimu z'aba Nigeria nga mulogo weebale nnyo era oyo omukyala teri muntu amwagala okimanya ekyo ninga tebamwagala lwakuba mulogo abantu ne bakitwalira ddala nti mulogo ninga jasa akizanya buzanya ate nayingira character ng'olabira ddala omulogo awedde emirimu naye nga mukyala mulokole amanyi Katonda ninga bwazanya kiri olabira ddala nti mulogo awedde emirimu so jasa okuzanya kati oyo bwe yali azanya kyayogeza Abanigeria balogo ninga kino kyakuzanya just so njagala mutegere bino ebintu wempostinga skit oba tutandike nga ziwandikako tekyolabye mu vidiyo eno si kyaddala twazanye kizanyo osegira balinga kyebaagala tukole wakati bannange tukolereyo ka sawundi omanyi munnange ffe tuli mpulukutu za misota tugenda na miggo tukolereyo ka sawundi kyolabye mu vidiyo eno si kyaddala tuzanye kizanye era nange neewunyere nga bannayo omwana amuwadde miliyoni 10 alonzeewo nusu lukumi kikwanso wasaba kikwanso naye nze kambabulire buli muntu mu area ye gy'ava yasinga okutegeera ebinyuma ebiyinza okunyumira abantu kati nze ekyo kyokola nyinza obutakisobola n'ekirala bantu bangi babaddewo tukkirize tugaane bameka ababikoze ne balemezaamu yes abaganda ne babyagala nze nja omuntu ajje n'akawunti yo akawunti yange eko videos ntono zibalika najja kusanga 1 si kwewaana 1 million videos 1 million plus 1 million plus akiyina nga ina videos ntono aja nino n'abakabye waliwo ne ba tiktokers abakabi sijja kumention ninga nabo tebaziina tetuufu nnyo naawe ate batugamba mbu eddogo gye liri mu ba tiktokers simanyi oba ebyo byonna wajja obitegeddeko kati nze kambabulireko ekintu kimu eddogo terinkolako era omuntu ali eyo nga sikiriza na mu ddogo era gwe bw'ojja n'eddogo nyinza n'okukukuba oluyimbu ndi mulogo wa kuno sibitya simanyi lwaki nesibikiririzaamu sitya ddogo ate bayira ekintu kyokkiririzaamu kisobola okukolako naye engeri gyekinsibikiririzaamu tebisobola kunkolako era omuntu aliyo ng'ogamba osobola okundogandoga nfe oba ngwe Katonda yatta abantu abantu balogambwa abantu ne bafa gwe mpulira naye ng'eddogo sibikiririzaamu naye nga teryatta muntu sibikiririzaamu oli mutuufu obutakkiririza mu ddogo kubanga bw'otakkiririza mu ddogo terikusemberera naye bw'obeera ng'oli eyajja n'atugamba nti lubaala amuluma lubaala akulumira ddala abantu by the way tebategeera lwaki nali nseka nze nina abantu bangi nnyo abankubira amasimu nga balwadde ebiri serious nga bonoga nti omuntu ebyenda bimuluma adde obuli physical obulwadde ddala bwetaaga medical attention omuwala nankabirira ate janjagala kunyamba konze ki nina ekinnuma nina obuzibu konze jangu mugundi muki mu interview omwana ow'obuwala agenda otuukana eno mu interview mubuuza ki ekikuluma mbu lubaala nnuma wobeera gwe oyinza obutaseka exactly aba wano ne bakitwala bubi osekerera omuntu simanyi alina ebizibu naawe ojja kigwako banaye abantu abamu mu bizibu gye twasookera bayidawe abantu abamu buli lw'okulembeza ekintu nange abantu abamu mu bizibu kankubulire gye twasookera buli lw'okulembeza ekintu nze ngamba oba kati waliwo abantu abamu benagamba nze mama wange omuto yandoga sirina kukwata ku ssente kati naawe olw'okuba bagambye mama omuto yakulaga tolina kukwata ku ssente togenda kukola lwensonga omanyi gwe toteekeddwa kubeera na ssente ajasi nobeera nga gwe kenyini nobeera ng'oli mu kweroga
Tegeera bulungi. So si kirungi kukkiriza bintu bya kisirusiru mbu malogo simanyi biki. Bannange abantu mulina obusungu nze media njitya yadde njiriko naye njitya era mu maaso ate by the way abantu abamu basobola okudisorganizinga your mind tebanjagala kandekera nobeera ng'obadde ng'oproducinga content ali fane obutuuka ekiseera nga tokyali fane ne just obukyali abantu babali mu kusigamu notaliko obutekkiririzaamu ekivaamu ekintu nokikulemera ddala. By the way nze n'omuntu agamba nti tayagala komedi wange mbadde mbikola lwannaku sirina ssente njamwegategatemu emufuneyo miliyoni nga 10 kuba njanya obukadde 10 banna mubufune mubumpe olunaku lwenyenda okukoma okukola komedi benswaza bonna oba tribe kyoba baganda bekuŋŋaanye bakuweeyo ku ssente mwekuŋŋaanye mufuneyo obukadde 10 oba mwaganda bumpeera mu kamera nja kujja ne Hadija bagambe bannange omwana ave mu komedi mulabe oba nadda mukola komedi. Abantu balina ennaku yaabwe temumanyi naye munnaye abantu babitwalira ddala pasono nabagaana okutwala ebintu bineeno pasono naye temuwulira omwana akola komedi anoonya ssente anoonya kyakulya bwawulira nti oyagala komedi mumusondere capital afune kyakola ave mu komedi kuba ffe abantu abamu tulina side stories nyingi nga tetwagala nazoogera kati bonsanga nkola ekintu bannange mutulekangamu omuntu aba n'ensonga lwaki teri muntu ayagala kuvaayo kubeera ku tiktok okwo kwakitinga nga musirusiru naye ng'ategeera mukitegeera omuntu ayinza okuba nga akikola olw'ensonga okitegeera abantu bakujjonkedde oyogeza bulumi bambi oyogeza bulumi. But I'm happy to see you again. Nange ndi musanyufu omanyi bantu bensinga okwagala njagala nnyo Adija Kigozi. Adija era story yange erimu Adija. Bwe mba nnyumya breakthrough yange nesoogera ku Adija ndowooza mba neerabidde gye nava. You're one in a million. Nze nkoze n'abantu bangi n'abantu bemulabako ku media abeetiribosa abasinga obungi nga basooka mu kamera eno naye nga tasaana kwogerako anywhere. Era nze ndowooza mu inbox ya Adija siva buli kaseera hello how are you Dija oli otya mukwano banaye oli bulungi mba nyina kyenjagala waliwo obuconnection obumu bwemanjagala Adija bambi paka namba kagundi ebiki then just abantu abakabi b'e Kampala I appreciate them. People have been so cooperative. Okay, nga wamweyanjulira respondinga. Abantu ate banjagala. Teri muntu yaniragiddeko mbave yaniragireko. They do respect me. Anti olina amasannyalaze. No. Wale Kampala respectinga nnyo obutaala. Si kyekyo. Nakyo kituufu. Kuba kati olaba ngeri gye nzannyamu my content omuntu omulagambye kati yazannya nga Fala bikibye. Tefala nga bagenda kumulaba. Naye abantu bambi abantu abakabye babadde balungi nnyo gyendi. That's amazing. N'ekirala bwe ntuuka mu bifo ebimu like waliwo radio emu gye nagendako ali ngenze for business naye bayiningi kale buli wengende ewantu oba nkyogere nimba ngenze ewantu waliwo engeri gye bakwerokamingamu ng'eri so special n'ebifo ebimu bye nagendangamu nga like ndaba ng'owa bulijjo nga bakwerokamingamu ngeri enjawulo waliwo okutuukaawo nga ne muganda wo yennyini bwe wakula naye agamba njampeyo ka selfie eno kiba kyakabi kikuwa essanyu mu mutima. Kati mwabimaliriza mutya eby'omwana gwe bakusibyeko? Babuuziza bali mulina obujulizi like mwamukutte naye oba nedda ne bagamba yakoze vidiyo naye ne bababuuza vidiyo gye yakoze naye yabadde yabuseegu oba kwabadde kwakitinga nti kwakitinga tewali musango ne bakugoba. You sound very sad. Anti kati labayo kati omuntu nga bwe nagambye omuntu obeera mu mataala abantu baagala nnyo okukubisa internet nti kale kiri bakitaddewo
naye nga bagalobeereko kali nti bamusibye mawulire gatambule mukaawo abantu baleme kuddamu kukulaba nti bakusiba abantu baleme neyandikwadde business agamba gayo yalabika wakisiru mwana ekyo kitegeera abantu balina engeri gye kati abantu gemu bagimanyize ndi mupya bamanyi engeri gye basobola okusuula brand ogifuula ekisiru nga ne bwoba otunda nga ne bwoba okoze content ate bannayuganda nze bansobera nakukubidde esimu ng'ayagala omulangireko ng'alina obusente butini bw'ogaana omulangira naye akukolako obulabi kati bwegamba nze sibategeera agamba kakalenzi kewaga kajja kugwa gyoli ye yakuzimba bannaye muleka abantu babeere kuba kati ndowooza kigenze kikula ekintu bwe kibeeramu katonda buli lunaku kibeera kikula though bisobola ekiseera ne bifeedinga naye bigenda ofeedinga nga ofunyemu something naye bwe nali nakajja waneene wadija by then bali bagamba nyinamu amasanyalaze biki naye nze sikiraba naye nga bagamba nyinamu amasanyalaze abantu bankubya njalo nangireko either some people bankubya mbagamba bayirawe nze neeragamu mu kubyokulanga that's why tojasanga account yange eriko obulanga obungi it's not like they don't call me bankubira andi kati laba ekiri bwe kiti omuntu agamba njagalayo akalango nina emitwalo 3 director agenda okukwata agenda kusaba emitwalo 15 otekemu ne transport mumalize nga ofunyeko emitwalo 5 bubiira gwosokolera ezo sente ate nga kasikiti muyinza okazanya ne kazibya n'olunaku nga tekali perfect nga munoonya perfect shot kati omuntu nanyiiga nagamba embwa eno yeeraga bayirawo edda bagenze bakitegeeramu konti kituufu ntegeera luli bwe bankubya ensimbi baba bamanyi kituufu boogera n'omusiru awedde emirimu kati n'omusiru sente agenda zikozesa nebagaa jangu tukuwa enkoko tulangire sagala kumentioninga naye waliwo yaŋŋamba jangu ngenda kuwa olusaniya biki kasasi mentioninze naŋŋamba bangi nnyo waliwo n'omulala eyakiŋŋambako era nemugamba bamugaa jangu tukuwa emmere otulangire nze siri muntu wakulya bayira simanyi oba nakula ntya enjala tekuluma era enuma nenyina ebintu byendyanga byange era n'omundi gwe nasooka kumitinga dija ŋŋamba bakuwa ebyokulya neŋŋamba saagala abantu bamanyi nti oba jasimba nekoza neze ni muntu mukulu ate waliwo akagambo k'oluzungu omusomesa ke yatugambanga where there is eating there is no diplomacy is it mbu awali okulya tolaga nti oba olina ebitabo bingi oba olina okusimba layini katugambira ku mukolo yes tojja gamba nti akazenni wakabya ebitabo tajja kuleetera mmere segera so nze bwento aba obulango mu nsonyiwe mbeerawo ate n'ekirala waliwo abantu aba balya ku ngalo zaffe ng'ajja kulaba ku akawunti yo ng'otaddeko akalango k'emmoroka nti nimukulangira kampani eno etunda amamoroka bannange bakubira amasimu ab'omukyalo wafunye ku sente bakitatuwa ku sente biki kati olangira n'abantu mamoroka naye ng'ow'emmoroka ayagala akuyita akuwa emitwalo 5 akuwa emitwalo 5 omulangire tuyiga obuvaliwinga brand z'abantu wano e Uganda ndowooza wensi oba just bakikola ku nze naye nga tuyiga okuvaliwinga brand z'abantu omuntu bw'oba omukubidde sooka obalebalemu sente zange zino zinaakola kitegeera lwaki teziikole ng'obireka ukweyo miliyoni 10 biki miliyoni 10 eziganda noŋŋamba waliwo be bakubira brands endala bagamba tukwa miliyoni 10 kani ne badda ku nze ne bajerega ne bavuluga tukweyo ndowooza bali kumpi kuŋŋamba jangu wano otulangire tukuweyoko chapati kulimba banatera kugamba batya jangu otulangireko tukuweyo chapati nga abannayuganda abaana ab'obulenzi mbawa emirimu fena ebintu byaffe abawala byangu gaye asobola okukukwana nakuteekamu sente munaaye mubikesakisaawo naye omwana ow'obulenzi bw'aba tafunye aba tafunye bambi aba tafunye nze era kyova olaba
buli mulenzi ebiseera ebisinga ngamba nti Adija interview nyangu amangu okugimuwa bammanyi alina bambi kyayagala okukola ki okutuukako oba oliawo balina byayagala okuexpressinga abalenzi tebafuna nnyo bantu babeera ku saidi yaabwe naye nga kijjako ggwa abantu kati bakitegedde nti oba okola comedy luli baali tebakimanyi kanziremu nkyogere kyoba olabye mu vidiyo eno tuba tuzanya ekizannyo tekiteekamu feeling nti oba okitwale nti kyaddala enkola n'obukwakulizo bigobererwa terms and conditions apply kati ekintu kinene okiteeseteese kiddukanya otya now that oli mu serious skits kati okola skits by the way abansabira okugwa kiyinza okuba kizibu kale kijatwalamu kakaseera omanyi ne firimu okunyumya kisinzira writer producer agiproducinze atya kijatwalamu kakaseera okujjako nga nfudde nsobola okugwa naye kyonna kyenaakakola ekisobodde okukakasa omuntu nantegeera nti antegedde kulwa kino ze nkikoze bubadde bwongo bwange tewali muntu buli skit gyolaba by the way ku akaunti kuliko ne skits oba nga 2 nga nze siziriimu ng'abaana bapya nnyo bentaddemu naye ne zitambula waliwo skit emu gye nawa abaana erina views 5,000 kati gwali atanjagala kolayo vidiyo yeemu ompeeyo jasi 1,000 gumu ogwaba views oba agamba nti content wange ali bwali ne bwati kolayo obubwo gwe bwowulira nti gweyagala esinga n'okwewuunyisa kankireka ekyo bayinza okunyiiga bajja kunyiiga ate tetwagala banyi ebayira saa kwokya nze nagaana okuvaayo ku waliwo ebintu ebadde biyitawo naye nagaana okubiplayinga ate ebiseera ebisinga waliwo feemu eno nze gwe gusoso gibeeramu naye newunya the one handling it siina account manager kujjako olumu bwekubirako Adija nemugamba Adija kino kiri bwe kinewe kiti Adija ngamba olumuleke ayagala amasanyalaze olumu nendaba vidiyo nga Adija honayogedde bwati muleke tomuddamu just njiza engeri yokihandolingamu bantu bangi bambuukira n'abamu nga tobamanyi n'omusanga ng'akozeko vidiyo agamba ono tusula naye ati kati oliko wano e Kampala buli akwogerako abaafunamu so bannange abanjogerako funamu mbawadde olukusa mugende mu maaso sibalinaako buzibu oyogera kyonna kyoyagala kuba ne bwe nagamba ne bwe bavuma noolaba siri wakabi nnyo nti oba ne president bamuvuma siri katonda nti ndi perfect nyina benyiize eyo nyina abatanjagala olinawulira nga bw'anaavuma ajja kubeera yes so abakwagala tujja kwagala abanjagala bannange mbwa kansoke nebaze bayithawo abantu abanjagala abantu bangi abanjagala ng'oli andabako last time nali ku boda tanaye omuntu ngaakumanya abakumanya ntera okwebikirira oli yantegeera ngamba ab'e Kampala nayimiriza omusajja wa boda ngamba wa boda tugende nangamba akumanya oba waliwo obuzibu ngamba tewali buzibu owa boda nno yali tantegedde kati omukyala nangamba bali tukwagala nnyo banaye tukwagala nnyo webale nnyo nga bakunkwatako mungalo muwa omukono olala waliwo nali ngenze ku shooting eseguku nsanga abakyala nga tebamanyi na Luganda ninga balaga bambi lwakwaffe tuli bantu bakulu tesobola kubuukira naye tusanyusa nnyo nga tukulabye bambi webale nnyo tusesa nze bwembeera nga nyinamu ebizibu wano eno ngenda ku akawunti yo nensekamu so abanjagala bannange mwebale nnyo okunjagala mwe munfudde ekyendi kuba kati nze tewali kinkoze TikTok yenkoze okutuuka waneeno wendi naye TikTok okunkolamu abalaba vidiyo zange nemulaikinga those people bajja ne bakomentinga nze kubali kumbona kwesiva nze skipping a video abali kumbona mu comment obo balaba mwebale nnyo okunjagala kati waliwo n'abaana mwekyo kitegeeza omuntu okuba nga takumanyi nagamba amtimu bali kumbona nga takumanyi takulabanga nako so feels good bambi nawulira bulungi nnyo last time waliwo entalo ezaaliwawo naye nga oli akukuba screenshot ku vidiyo y'omuntu omulala nga adde akuvuma n'akuweereza bannaye oli yadde akuvuma naye ku vidiyo ze mu comment section tebamukoze so abanjagala mwebale nnyo nze ani
siina kyendi nti oba kino ndi muntu wa bulijjo nemwebale kunjagala bambi nange mbaagala nnyo then embwa ezitanjagala nange sibaagala mwantama no like omuntu asobola kuba nga tanjagala abantu nze banjagala naye embwa tezinjagala so embwa ezitanjagala naye sibaagala. Alright, is this your real hair? Zino mbiri zange. Oh yeah? Abawala baziwaana bagamba oh you got nice hair. Kana dala basire queen. Kana oliyanga can I touch your hair? Olwo wali olazeewa. Manyo tambula muko. Bali kumbona can I touch your hair? Nga we bate we bagamba. Yes, bogera mu luzungu ate nga bali Solomon. Can I please touch your hair? I saw it here, you can touch. So it's your real hair, eh? Yeah, mbiri zange zaddala. Ozikuliza bbanga ki? Mbadde nazo okumala ebbanga. Nasooka bayira zasooka kubeera nga nyingi naye nga nzikubirira bwe mba nkola skits. Okay. So by the way, eno video yabe Kampala bali kumbona bwe nagikola yatwala ebbanga nno nga bakuvaayo. No kankikunnyonnyola bwe nakola video yabe Kampala bali kumbona video nagikola ku ssaawa 7 nengipostinga bwe ngipostinga zigenda okuwera ssaawa 12 ng'erina posts oba abantu abakoze mu challenge 1,200 bugenda okukya ku makyo gitunulako ng'erina posts 10k omutwalo gw'abantu nga bagituddemu sound. Right now erina sound challenges meka erina 76k emitwalo 760k yeah emitwalo 7 yeah. Wow. So bwe nagikola yatambula netambula bane waliwo TVM nga bakazanya oba oluvannyuma lwa bbanga ki kati nebeera nnyo mu bantu naye nga nze abantu nga nze siri mu bantu sound yali mu bantu nenze nga nze omuntu nga siri mu bantu era omuntu yandeeta mu bantu ndowooza yali adija oza abantu baali bamanyi sound abe Kampala bali kumbona nasigala nga nkola ne videos ninga abantu tebafaayo kati. Now what was so special about interview? Yeah, interview yandeeta mu bantu cause balina engeri gye batematema mu interview muganda wange nga ku for you lwogiraba oti bw'oba tolabye nze oba togenda alaba muntu mulala yenna so oba tolabye gw'olaba nze omuntu mulala yenna biki no like nga bw'oba tolabye nze ku for you yo that time bw'oba tolabye nze ku for you ku muntu bw'oba tolabye nze ku for you oba tulina kulaba muntu mulala yenna kyentegeeza atalinze twatambuliranga wamu nze ne Adija nga wali video yange alina okubeera wa Adija oba bali mu kuvuma anti twali tugikoze ffe kati awali mu kuvuma oba okuvuma ng'era batuwa babiri batusabula babiri mu kusooka nga binyiiza bwendaba omuntu anvuma oli n'avuma maama ne kale waliwo omuntu yangumyanga yali Adija ngamba ffe batuvuma dda naawe so just tekikyakola amakulu ng'omuntu anvumye n'ekirala omuntu yenna ayagala okufuuka content creator ng'oyagala okujja ku app eno olina okugumira ebintu bibiri ekisookera ddala olina okukkiriza okuvumibwa ekyokubiri olina okugumira okuvumibwa kuba kati waliwo positemu kino kankiyiseewo yali kapeke akantu ako katambula nnyo jjukira abantu bakola screenshot omuntu yajja mu comment section ye n'agamba nti naye ng'oyina emboba zaakaddwa biki abakigamba kapeke na reply nga namugamba olinga kigambo kya busiru kijja kikiisa mu kamwa nekyatambula nnyo kati ekintu kyaŋambye nti nagumira okunvuma ne discipline gye nti nzize mu kintu nga nkitegeera tojja sanga muntu si nti video zange tebanvuma babeera banvuma ne tojja sanga reply yange nga omuntu anvumye muzeemu obubi oba ki I don't naye nga mbiraba kati nayizeeyo akantu akapya omuntu bw'ajja n'aleeta ekintu n'anvuma nga kibi nnyo nayize akantu block nkubulookinga era olunaku wali emabega mbadde bulookingayo k'abantu nga 10 koza abo baba tebangattako mba sibeetaaga
nebana bavaayo ne bankolera video simanyi biki nenkutegeera bwente kuba bajja ne bakwata content wange ne bamutematema ne badda wali ne bamukolamu video kati nkublockinga so that olala content wange kijja kuba kizibu omufuno inakusooka kuyite walala oba ofuna account endala olyoka omufune so kyekyo nenze siina muntu yenna gwe nali nvumye ku social media then abavaayo kunvuma bwemba luli eddanga nakajanga nsobola okureplyinga naye nga still nreplyinga naluyimba bwojja n'ovuma kiriwo kinebwe kiti era ogenze ku akaunti yange soka nenteekayo konvumya enonya akayimba kasobola okutuula muŋŋamba kusaba nzija mu kimwakyo nenkakutuuzaako osegeera message ate kaluma omanyi okujja n'oyasamira omuntu n'oyasama n'atakudda yeah onyize sinyize just nkugamba amazima so nze sivuma abantu era watanjagala sikuyinaako obuzibu jangu ovume mu comment section nga bw'oyagala ate tebamanyi nti gyoko mu commentinga ku video omuntu ndyeko mutambula omuntu nga tomwagala oskipinga video ye bwe kirina okukolebwa bawaayo obudde byenkola aba byagala ndooza naye oba omuntu gwe bataagala zibawaayo obudde ne balaba video negwako n'avuma aba ayagala kulaba yataddeyo oba byamulemi ayagala alabe leero yakoze biki kati awo mu kulaba batongera views naye nga mu skit kino nadde nkyogerako omuntu asobola okugwa amangu nkyogere ntya ng'obadde owemula okola content nga awemula biki biki osobola okugwa amangu naye bw'oba okola skits kati ne bwe mali emyezi 5 nga sikola nempisawo emyezi 5 nsobola okukomawo ne skit eki emu era neyita mu banki era nembeera nga nkyaliko wakati ekikola omuntu ku TikTok kubeera na vidiyo etambula so ekikola omuntu nti kwali omuntu lwabeera nga talina vidiyo eri mu kuyita mu bantu ensonga lwaki abantu bapositingira kumukumu mu wiiki n'abayo vidiyo 3 nti tayagala wiiki eggweko nga teri vidiyo ebayiseemu abantu lwe bakulaba lwe bakulagamba ono gayi aliko bwebuti olunaku lumu nga vidiyo zo teziri kulabika ku for you ekyo kye bayita okugwa oba ogudde so kyembagambe ina skit kizibu omuntu okugwa abantu mubalaba babadde wano eno batiktok abaze nga bavuma bakola ki n'essaawa zino tetumanyi we bayita n'abalala abaze nga bakola ebintu ebirala babiki ku tiktok kyemanyi olina kubeera creative nga leero bw'okola video ng'eri ku kino so kuleeta enkya video ng'eri ku kirala abaliko beekaza bwekaza so bw'obeera creative osobola okubeerako ebbanga lyonna ne bwabeera comedian aba comedian nga siba tiktoker olina okubeera n'ekintu ekipya buli kaseera bwe bituuka ne bifeedinga nga tokyayina nga tokyayiiya wakanze kirungi kyenyina omuntu nga ali talented mu kintu kyakola nga takakabo kasi talent nze bwe mba ngenda kukola skit be nali nkozeko nabo banjulira ntuuka ku set bwe ngamba gye tugenda okukola ogiina oba ozenga ogiwandisa ngamba ngenda yiiza wano nendabona bwaba ayambadde na biki nenkiya tukikole bwetu ne bwetu era video tumala ogifulumya bwetuti nekuba kankweka example kyasinza okubeera ennyangu wenjogera naye asobola okuwitnessinga naali ku kamera twali naye last time tulina video zetwakola zaali 3 zaali 2 byonna twabiyiza neŋamba tukole bwetu ne bwetuti tukole bwetu ne bwetuti video emu eri miliyoni 3 adija sibo kiri twabiyizaawo eyokubiri nga tumaliriza tumaze n'okusummarize nga tuli mugenda ngamba jja tukoleyo kano waliwo akanzijidde tubeere wano baby just ng'oyimiridde nkutunuulire video eri miliyoni 2 plus million 2 point something million kiralamu nti abantu abamu bateekamu obudde ne bateekamu ne ssente nebigaana okitegeera so omuntu ng'ali omukisa bwegigireko ng'ogenderera so kyekyo baganda bange abooluganda n'aboolusoga n'aboolunyankole wabakusapotinze wabeebaziza dda okay n'akasembayo gatusibula abantu akatalekeka ekisokera dda banaye nebaza abantu abalaba vidiyo zange abanjagadde banaye baana banjagadde omanyi omuntu okubeera nga
by the way sinafuna mukisa ku exposing ako myself mu field love singa njirabidde wano ku media kuba saagala nnyo kulabika mu bantu that's me bwe mba mpita mu bantu osobola kuntegeera nga nkuyiseeko unless ng'onguddeko nga tuli mukwata kuba nyina gye nkwatira eyo era abembanguddemu eyo bambi basanyuka nnyo bagamba biki nemwe bali kunjagala thank you for loving my content thank you for loving my work si kyangu bayira abantu okwagala there are so many content creators wano eno mu Uganda nenga omutafuna nkoyadde omukisa sijja kiteeka ku views kankiteeke ku interview tafuna nko omukisa ogugendako ku interview views kyekisinga obukulu nga tafunangako yadde a million views 1 million views giveeko bajagamba tubawadde ekizibu ennyo no to be honest waliyoko abamu nga talina ezo million views naye nga newomuyita mu interview awuliranga bunene nnyo tasobola kujja okitegedde okakasa ng'awulira munene nnyo ng'agamba nze naawe kati bamala okugwa ne batandika otunoonya wallahi billah ate abantu bwe batombalubiriza nnyo soke mbabulieko ekintu kimu ndowooza kano kabeera katalekeka omuntu owakabye aba teyemanyi nti ye wakabi fe tuba tumumanyi abantu bebankubidde omanyi oli wakabi no nze ne wampita era nsigala neraba nga ndi wa bulijjo the moment wotegeera nti ndi wakabi kino kibeeye ku mwenna oba muyimbi oba kyoba ki obeereyo nga wemanyi nti oli wakabi toli wakabi baŋŋamba bwe bukyanga olunaku lumu nokirealize nga nti ndi wakabi oba otandise okugwa naye nze ndi wakabi okuva edda tonyumiza togamba natandika dde okugwa kuba kati nze ndi wakabi bro no omuntu owakabi naye zebaddeko n'abayimbi okugjayo ekyo kyoyogera nze omuntu wansinkana agamba ale manyi ono omukazi muzibu naye bambi she's nice nange nali manyi oli muzibu naye namaliriza gwe mukwano gwange asingayo Kampala era bannange ku milioni kyefuula nti twayogeddeko ku kya miliyoni 10 miliyoni 10 ze ngenda ofuna ngenda kugulirako Adija bankugulire ki kugulire ki ongulireko ki soko ombule mpa sente zange nkuwe sente busente anyani nkugulire ekintu ng'ojja kubeera nga buli kaseera kitunuleko gambe bali kumbona yangulira kino ngagala sente kati ku miliyoni 10 ako sente mmeka nso okumpaako obukadde bwonga 25 so nga bwe tugambye ntwetegese nga bwe tuli nti twetegese okuva mu comedy kuba kyemanyi there is someone willing there twayo kadde 10 tuwumule comedy naye kiba kinkoledde manyi okuwumula nga wakayingira ekintu binyuma baira am willing cause eno tubeere nga tuyiri basente era kati muba munoonya mane ne kati nzikiriza abantu benvaamu bagagga bazibu kenjogedde kino bagenda kukubira amasimu bali kumbona nkuwa obukadde 10 nkusangewa nonoyakuba nenja kuwa 10 nkusangewa ane nkuwa 10 nkusangewa kati nyinza n'okumaliza nga nfunye obukadde nga 5 ankusabire Allah granting a wish yo inshallah bannaye abalungi abatulaba ono ye mukwano gwange ab'e Kampala bali kumbona mulekerawo okutwala ebintu so personal on him stop beefing people ono just content era abamwagaliza continue following him naye oba oyagala kuzanyayo kasikiti naye mukubireko ku ssimu waali munoonyeko ku TikTok ye mwogere abalina business abaana ab'obulenzi bannaye sente zibakaluubiriza olaba omwana avuddeyo muleke abeera ekyo kyali kasita abanga tabbye tagenze mu kubba nga bwe twalaba omugenzi Sobi it is all good tawemudde it is all good kale mwebale kutulaba mwebale subscribinga yeze Hadija Kigozi assalamu